Bwetweyongerayo n'amalindirira amalala agakawungeezi olwaleero okulajana k'omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago okulabika si kwa kuggwa nanti Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ategeezezza nga Ssabbiiti eno abasirikale be bwe bali ab'okuwa obukuumi eri e Namugongo ko n'abakulembeze okuva mawanga ag'enjawulo abali mu kukyala mu ggwanga. Kale nno Lukwago ye agiragumiikirizaako okutuusa Ssabbiiti ejja. Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kaihura asabye nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi Semakula okwongezayo okulayira kwa Lord Mayor ne bakansala ba KCCA okutuusa ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja. Kino kidiridde eggwanga okuba mu keetalo k'abakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo okuli South Korea wamu ne Butuluuki abali ku bugenyi wano mu ggwanga era nga bayaniriziddwa President Museveni. Kagale wa poliisi yasabye nankulu w'ekibuga Kampala ayongereyo n'obuwombeefu okulayizibwa kwa Lord Mayor ba Lord Councillors ne ba Councillors okubanga lumu wiiki eno paka wiiki eyo etandika nga 6. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga, mukama we General Kale Kaihura yawandiikidde nankulu w'ekibuga mu butongole ng'amutegeeza ensonga lwaki okulayira kuno kwongezeddwayo. Ezimu ku nsonga bye bitongole by'okwerinda okuba mu kweteekateekera okulamaga kw'e Namugongo okusuubira okubeeramu abantu abawerera ddala 200 okuva mu mawanga ag'enjawulo. Nga mwotadde n'ensi endala ezeetoolodde eggwanga naddala omuli abakristaayo tulina n'abalambuzi bangi abatera okutwegattako. Mu lukuŋŋaana lwe lumu olukubiddwa ku kitongole kya poliisi e Naggulu, Enanga ategeezezza ng'ebyokwerinda bwe biri ggulugulu mu kifo ky'e Namugongo ewagenda okubeera okulamaga. Enanga asabye abantu bonna okugondera amateeka g'ebyokwerinda, okukkiriza okukeberebwa wamu n'okuyita mu bifo ebyo ebiteekeddwawo okuyitibwamu. Ne ku mulundi guno twagala okujjukiza abo bonna abagenda okujja e Namugongo bamanye nti bajja kuba beetaagisa okwazibwa. Jjukira okwaza kwa mirundi 3 okubira ddala ku mutwe mpaka wansi gw'omuntu, emmotoka, engugu. Mu ngeri y'emu poliisi eriko bannakibiina ba FDC 3 beekutte mu kibuga Jinja abadde bateekateeka okwekalakaasa ku lunaku lw'okusatu Dr. Kizza Besigye lwagenda okomezebwawo mu kkooti enkulu e Nakawa. Mu ngeri y'emu tulina abantu 3 abakwatibbwa nga bano babadde n'enteekateeka ez'okwediima okutandikira ddala mu bitundu eby'ejjinja ku Lwokutaano olwo oluwedde. Bano mwe muli Tusiime Samson, Muyinda Ismail ne Asia Nannyazi. Bano baali balina t-shirt eziwerera ddala 120 okuli ekifaananyi kya retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga baali bagenda kwediimira mu bitundu eby'ejjinja olwo bayolekere ekibuga Kampala. Abavubuka abakwatiddwa kuliko Samson Tumusime, Ismail Muyinda ne Aisha Nannyazi nga banenanga agamba nti bakwatiddwa n'ebipande wamu n'emijoozi egiriko ebifaananyi bya Dr. Kizza Besigye be babadde bategeka okugabira abantu mu kibuga ky'ejjinja. Poliisi erabudde nga bwegenda okukwata buli omu aneenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka wamu n'oyo ateekateeka enkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Ku Kingdom TV, Basirika Sarah, amalindirire.